Chimaze ne cheyoleka kate lunye anti president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agudde mu lukwe e Bulaya eyo oba jite diaspora oba Europe mainly Europe olukwe oluliyo olw'okusaanyaawo obukulembeze wa National Platform abagikulira ne NUP mu bawagizi baayo abali eyo waliwo omusimbi ogwatokomose ogwaweereddwayo era president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ensonga eno azikuddemu ng'ate bennyini aba NUP balwanyisa ba activist abazungu abatali bannayuganda Dr. Nico afuuse ensonga eyatwala omusango mu kkooti y'ensona nga wabira General Museveni n'aterawo you vote n'akola buli kyakola okugobesa baminisita ba Museveni mu Europe n'ogoba abayimbi ba Museveni mu Europe ensonga zonna ezo Dr. Nico z'abadde akola ng'agoba ba NRM mu Europe tebakyakirizibwa kugenda era batyayo nabo bennyini ate bannayuganda bannanupu bennyini be batandise olukwe lw'okulaba nga bawaayiriza Dr. Nico okumugobesa mu NUP era n'okulaba nga agibwamu activism wa NUP mu Europe kubanga mbu General Museveni yabadde omusimbi munene nnyo nnyini ddala era kati abalemesa mbu basobole okuba nga walina leveled ground NRM nga yeyagalira mu Europe ali Dr. Nico kyatakkiriza ebigambo bino bitusemba tuga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nali obuuka era ebigambo zatubitandike Right. Consulate ne Mr. President atuuse. Bwe mbadde nkola post y'olwaleero mbagambye nti njala mutagingire ba NUP chapter leaders mu Belgium ne mu Netherlands. Mwena basingo mugimanyi Dr. Nico bannayuganda bali kuno nga y'omu ku ba activists abasajja bazungu baddacha bali mu Europe abagezaako okulwanira eddembe bannayuganda. Omwami ono akoleza omulimu gw'amaanyi nnyo naye waliwo obuzibuzibu obutonotono ate buli muki mu chapter eyo. 1 omwami ono mu kusookera ddala omwami ono balina ebintu byamuvunaanamu nga biri personal tewali waga nti oba mukozi wa Museveni bali yaseza Museveni no biri personal bibiriwa bagamba omwami ono ayagala abakyala bangi ekyo kiri personal tekikwatako si kya byabufuzi wandibadde okikiraimingako nga yakwana goba yakulyako goba teyakulyako ekisi issue wabula issue gyemanyi eri bweti temutuleetera okutandika okususpectinga nti ba chapter leaders owa Belgium nowa Netherlands mwalya ssente. 1 njagala omwaka guno gwokka Netherland chapter ne Belgium chapter mutulage eyo demonstration ezisukka mu 2 ze mwali mulangiriddeko nti abantu bagenda ku demonstratinga. Njagala chapter leader wa Belgium no wa Netherlands mutulageyo demonstration ziri 2 zokka ze njagala nga mwateeka okwekalakasa mu Netherlands oba mu Europe teziri wabula Dr. Nico on several occasions abadde alabikira mu kwekalakasa n'okuzoganya we yazoganyiza ne Balamu ng'ali ogu n'azoganya n'akasajja akaamukuba empi ng'ali ogu omu. First and foremost size bata nganze bagamba tekiwomera amatama abiri ate kyotali kirekeranga muno naalya saagala basi bako batugambuzi bali isango wabula njagala bagamba ekigambo kimu bwe mba mwagala change nga mwagala change kimutasobola mukirekera omuntu akikola bwe mba temuyina time mulekere Nico time yagikole mulekere Nico akole emirimu gye mba temuyina time mwakoze ebibaluwa bingi nnyo omanyi kye baakoze mbu Dr. Nico akoze ebintu bingi nnyo nga tamaze beebuuzaako gamba agogera mu demonstration olumba basajja ba NRM n'okugaza kisho ya kamiliyoni mbu yakoze ensobi yabadde alina sooka beebuuzaako gendayo n'okuyimiriza kisho ya kamiliyoni kansoke mbabuuze bwe chapter leaders mwe mutakimanyi nti kamiliyoni mukozi wa NRM mwe mutakimanyi nti kamiliyoni yatta omuntu mu maka ge mwe mutakimanyi nti president recently bwe yali agenzeeko Mukira municipality bamukuba tear gas canister yamuvirako okufuna ebinule kamiliyoni bwe yali Nairobi yagamba nti business yaki akuleba muto don't care that is his own business. So kumwe mwenna ani avayo condemningira kamiliyoni ku actions yayogerezo nobody sibwe kiri yes. So bwe tuba tudiringa n'abantu abadiringa ne government tetwagala basisiriza
Ompulidde bulungi nnyo. So Dr. Nico kiyakoze yabadde teyeetaaga permission yammwe kubanga ebbanga lingi gyabadde akola actions nga mwebase. Bwaba balabisa mukkiriza abalabise. Ekisookera ddala. Dr. Nico bwe yagenze okunoonyereza ku show ya Chameleon gy'agenda okuyimbira temwabaddeko. Mumpulira bulungi kyekimu. Omukyala eyavuddeyo gamba nti agenda kuba Dr. Nico black and white. Temwavuddeyo ku mitimbagano gyammwe wadde mu chapter yammwe okondemminga omukyalo nokubanga omukyala wa kabano. Mayinza njagala kwogera nga ne information njirina. Yono omukyala gwe bayita Sarah Keys ono mwenna saagala kusagala mugenti nnumbi omuntu muwulire omukyala we yagambye I will beat you. Just play with me. I will beat you. Banja kuba MCP. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Mana ino message mujituuse ku kaniko ako. Kaniko gwe. Nja kukuba. Go temper with me. Nja kukuba. Newe mwakwera bile. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration. Right. Chapter leader wa Belgium no one Netherlands. Omwami ono yakagenda mu demonstration ne confrontations za mirundi nga basajja ba NRM. Njagala mundage video nga mugenze bakasimbagana basajja ba NRM mu Amsterdam. Tewali video name. So bwemubuleminga Nico kola ekintu kino lwaki ono Sarah Key oba Sarah Key temwasose mubuleminga na mu community yammwe gye mugamba mbu yayimiriza show ya Chameleon. Lwaki ono byafulumiriza video ng'aganti agenda kuba Dr. Nico gomanyi nti kale mukulembeze munnamwe lwaki temwakikoneemize lwaki mukoneemize Dr. Nico Dr. Nico bwe yagenze n'afolowinga case na reportinga ku poliisi n'ekifo ne kiggalayo show we yabadde alina okusooka okubeera. Abaami bano n'abakyala bavudde ne bawandiika ekiwandiiko kino nga bavumirira Dr. Nico wulira kye bakoze. Bagambye bati for immediate release 15th of November, that is today 2023, condemnation of inappropriate behaviors and remarks by community member. The NUP Netherlands and Belgium chapter is appealed by the recent remarks made by Dr. Nico Snodruin, a distinguished member of our community and European ambassador of our President Robert Chagulanyi Sentamu. The comments, which we have been widely condemned as a tribalic devices, Dr. Nico has been dismantling videos and other materials calling for cancellation for said concert by the artist Jose Chameleon awonsose kuumuzaawo katono. Kati, since when nga nopu chapter Belgium mu Netherlands mukonaivinga neva state agents ogenda otegeka concerts mu Netherlands oba mu Europe? Does your president perform in Uganda? Does our president Robert Chagulanyi Sentamu perform in Uganda? No. Why? Because it is the state led by Museveni stopped him. But you supporting the state agents to come and perform in diaspora in Netherlands, and you are condemning the man who came out strongly to condemn or to protest. Mubadde luddawo mu basajja mmwe ne bakazi mmwe tugenda mu maaso. Furthermore, he is announcing intention for specific action to be carried out on Saturday 16th November 2024. Yes. Dr. Nico ayagala genda maaso ne venida gye bafunye naye agituukemu naye agikansolinge. Eyo constitutional right ye. Tugenze maaso. We unequivocally state that such actions and decisive content of videos in question have no place in our society and do not represent the values we hold dear as an organization committed to inclusively divest our respect. As chapter, we were neither consulted. So the day Balaam came in Netherlands, Belgium,
did you demonstrate anywhere? Or did you confront the Balaam as chapter leaders? It's the same man who confronted the Balaam face by face. Mwadi Ludawa. Yali ono gomuvuma oba gomukondemminga yalumba Balaam ne video jeziri oba mwali muwanise magulu I don't care. Oba Balaam yabayitamu I don't care. The fact is ekibi kiba kibi tetukyagala kubikkirira wano. Tugenze nkyasomera abantu message mwawandiise. Nkyagenda mu maaso wano. Nkyagenda mu maaso. We are dedicated to fostering our community where all individuals are treated with dignity and equality regardless of their race, ethnic or background. We firmly prohibited actions and rhetoric that might be escalated tensions, disrupted public events or undermining our community to unity. The view expressed by Dr. Nico are inappropriate and do not reflect with the principles that our party advocates. Mwatuka mwafuka ba Black Dachi. Mwafuka ba Black Dachi. So, bwemba mugamba nti Dr. Nico byakola tebigendera ku mbeera zammwe zemuyitamu n'obuntu bulamu n'embeera zammwe zemulimu ng'abantu zemuyitamu community yammwe. We don't discuss community issues, we discuss national matters. Dr. Nico is on national matters, not community matters, because for you, you already take yourselves as Black Dutch. Awosiwa mmwe muli eyo nga bapangisa anytime lenti agwako ne mudde wammwe nkiddamu muli bapangisa Netherlands zesa na lenti agwako ne mudde wammwe. Dr. Nico kyabajjukiza. So if you are talking about a community, which community? Tugenze maaso. We urge all our members, the party and community, engage in constructive dialogue and promote understanding, tolerance. It is vital that we can come together as a community to reject hate and work to unity. In the light of those recent events, we respect individual opinions. We must emphasize the personal view and action do not represent our official position of our chapter. Thank you for your continued support. We navigate the issue and strive to create more inclusive environment. Kati bye bigambo byabo yabayita ba chapter leaders. Tugenze mu maaso. Kati wulira abantu abali mu condemninga Dr. Nico. Bachali bano kuliko n'abantu abayina amanya mu WhatsApp groups za chapter nga amanya ago tekasobola kunemingi wanto negundi. Bebatambuza propaganda ne blackmail against Dr. Nico. Bagenda maaso ne bagamba bati. Eri abadde special message boje bakoze nga ba leaders against Dr. Nico. Naye wabuuza mufaati ne Dr. bagenda kugamba Dr. Nico mbu simanyi akwana. Please. Dr. Nico kwana musajja. Bobako kwanye nakugana nakwesiba kugira ku police. Muli munsengo nju. Bobata kwatanga ko that is none of our business. Tuli mu struggle. Tugenze maaso. Kati bano bamukuba intruders abaganti bali mu chapter national unity platform bile bawandise towards Dr. Nico bamutaka ku blackmail. Onamanya ge the real name bamwita Chris. Yeita Chris Karankoma. Njagala omuntu yenna mu diaspora oba mu European chapter ambuli omwami gubayita Chris Karanko womumanyi kuno kwe muli. Njagala yeno omuntu ali mu Netherlands ngomanyi Chris Karanko mumbude wano mbowa the second sasa tumpandikira do Chris Karanko mumanyi mu chapter ye Netherlands obanga mukulembeze. Ngenda basomera ebintu bamuwandiseeko. Njagala muntu ali Netherlands ziboli mu European chapter ombude Chris Karanko mumanyi. Chris Karanko materia mumanyi.
Yagawandi Bawandi Sewati. He worked in Ugandan government, he worked in Uganda Investment Authority and allegedly flew to Netherlands 2 years ago. Chris Kalalankoma AK Professor is the spokesperson and been writing all hit pieces against me or Dr. Nico was Deputy Chair Bruce Kwikiriza is the whistleblower that spread the allegation that I have sex with underage girls. Katimukuru Deputy Bruce Kwikiriza, the whistleblower, or in Netherlands or in Europe. It is very easy if you have evidence that Dr. Nico had sexual intercourse with the minors. Please go to the nearest police and report Dr. Nico. Stop your propaganda and blackmail. In Chidam, Deputy Chair Bruce Kwikiriza, he's the whistleblower that spread the allegation that I've had sex with underage girls and abused Ugandan women. Mwera abadde yegatta mbikolwa ebyokwegatta n'obwana obutaneetuuka n'abakyala bannayuganda. Mumpulya bulungi kati mukulu Chris Blues chair bamwita Deputy Chair Blues Kwikiriza manyi video ne jakutuka kera kweri bwoba ina proof ku Dr. Nicholas strongly nti abadde akozesa abaana abato eyo criminal offense teyetaagako na witness bakwata kasita evidence weri mugende muwabire Dr. Nico nti abadde akozesa obwana obuto obuteneetuka mbikolwa eby'ekintu ekikulu period. Enensonga nti abadde abusing Ugandan women nga abateka mu sexual intercourse. Omuntu yenna obanga ali 18 years and above nga mukyala abera options bbiri. One, either agaana oba kkiriza. Bw'oba mukwase by force etteeka weeriri rape case weeri olaba celebrities abasambi b'omupiira bazanyi ba firimu kati b'emyaka 4 bavuna n'emisango gya rape. Kati mwemba mwagala kusula Dr. Nico nga mulina obujulizi nti abadde akozesa bannayuganda lwaki temugulako misango? Mudidde obuyisaba mu bw'Uganda obw'ekisiru mubuleetamu. Oyo musajja kasita balamu yagenda e Netherlands n'agenda e Belgium n'asinkana ekisajja ki Titus kati kyafuuka simanyi kisefa secretary mu Belgium Uganda Embassy ekikolwa oyo mukyala gwe bayita Marjan Black. The mob namanya nti eyo chapter zifudde ziwedde. Kati wanga bayita baliida bawandiika ebintu bino ku muntu ali active nga bo tebasobola kubeera active. Kati wulira Rebecca Gwochaya is the chairlady that since my ex Susan and me organized a very successful conference, he hates especially me and my ex, but also me. Agambye Dr. Nico Sodri nti mucha Rebecca Gwochaya ndowooza yina Ntebe nti okuva ye Dr. Nico ne yaliko muganzi we omukyala Susan lwe baategeka okwekalakaasa okwali okw'omuggundu olwo okwali okw'ekikulu ennyo mu ggwanga eryo. Abakyala bano abeeyita abakulu batandika okumulaba kyamulinga essalambwa lyanseeke n'okutuuka olwaleero byebigayo omwogerera. Sigenda into details wabula njagadde bategeeza banyama ne bassebo. Tuli mu revolution. Bw'abanga Dr. Nico asobola okuzoganya kamiliyoni n'azoganya balamu nga mmwe abeeyita baliida mutudde, please bwemba temulina budde muleke Nico akole kyalina okukola. Bwemba mwagala asooka abeebuuzeeko mufune view ye oba afune view yammwe muyina interest already. Yako ga musajja yazze okuyimba mutemu akolaga ne gavumenti kati ate mugamba nti ate mwandibadde asooka beebuuzaako ng'omuntu yagamba mukulembeza atufuge yago twalonda nti akebe kati ya gasi kandi mukubire kamuta kubanga business mukoleraani ne muvona ugenda ku mutimbaganira muwandikako ebigere by'ekikulu ebintu bigere by'ekikyamu ngenda basaba ekigambo kimu. Please bwemba mwako wokola ebyo bya struggle mbive musigale makaga mwe ne business zammwe. Bwaba Nico ne group yendala gye simanyi basigala bakola emirimu gye basigale nga bagikola.
bali mu kuwamba baana bali mu kutta abantu mwete munyega wabula omuntu avaayo kubeera active ate mumuvuma kichenyo mukoleraani Mr. President wona woli eno message ejja kutuukako abantu bano wagendayo n'oba tebaaganya era n'ovaayo ng'oba buli omu muwadde tasiki ye but bazze mu kintu kyekimu kulwanyisa kasajja kati ngenda baga ekigambo kimu and I'm here to encourage Dr. Nico wherever you are. I think this message will reach on your table. Please don't fight with Ugandans. No. And nobody invited you in this struggle. You are an independent-minded man. Please continue to do what you know the best for the sake of Ugandans. Leave Ugandans alone. Some Ugandans are confused and some Ugandans diaspora, they are somehow comfortable where they are right now. But if you can still fight for Ugandans, please do it with a lot of power. Forget those people. You don't need to get consent from them because it's now approaching a year. Nobody has organized any peaceful demonstration in Europe apart from UK. Please continue to do exactly what you are doing. You don't need any consent from them. You don't need any consent. Just work as you Nico. Because they might be infronted that they are dealing with something which they don't know. Mr. Nico, kola choino kola ngo omuntu lwanda bana Uganda gwenga gwepa ku bana Uganda bali comfortable. Abambali wadde envunza tebagala kutegeera. If the only blackmail they have against you, that is that you are good at loving Ugandan women, that's not a problem. That's not a problem. Whoever have any case against Dr. Nico, please go to the nearest police station, open a case against Dr. Nico. Police will question him, he will answer. But muri WhatsApp group mwogera kasasiro temusobola kuvayo kukola mirimu gya struggle ne diaspora yonna yaffe ya Europe yonna yafa. Ekyo kyo kibagambye. Ate ensula tiriya kukola mu WhatsApp group mwogere kasasiro nja kufuna erinnya lyo n'ekifaananyi tunaava obubi. Ekyo kyo kibagwe sinagwe ntiisatiisa wabula nkubuulira ku by'eggwanga bye tulina bannayuganda bayitamu Uganda abantu bali mwe mulina passport simanyi za bbulu eza already mwafuuka baddaaki. Awo muliwo temporarily muli bapangisa mujja kudde wammwe. Tewali kiri muga nti ko simanyi community standards simanyi community behaviors nga bannayuganda bafa tekiriiyo. Gwe mutuukiddwa mukondeminga okusaza musho ya kamiliyoni akolera ani? Kigambo kye yali ayogedde towards okuliberating ensi eyo. Kigambo kye yagamba president waffe nti bali sema mukuba akakebe yo business ye ate go mudiri go mu supportinga. Bagamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi. Mbadde ntambulira ku gaayo ono nga buli kimu nkimanyi kyakola. Ebibye ng'omuntu ng'omusajja ebyokwana tebinkwatako. Bwe muleeta prove nti yanyampa wa munyampi naye mugimpe nja mwambala. Nebino ebisigadde simanyi bakazi. Amateeka gafuga abakyala mu Europe n'abaana gali kiriya nnyo just oli yandeepinze poliisi egirawo simanyi yagadde akaana akato poliisi ne buli mu WhatsApp muzungiro mulinga omukago omukanzu simanyi ate avunya sex n'obwana obutubuli mugende ku poliisi akaana mukateekeo kalete evidence bamukwate oba nti yaleepinze omukazi nga tagadde bamujja mukwana amagulu bajja mutwalanga muwanga. If not that, please muleke omusajja akole byalina okukola. Omweru alwanirira nsi yammwe muli mu comfortable zone muli ku mmere mulimu okulya pizza mulya KFC. Nze namanya kasitabbala muyajje budaaki nabye Belgium ng'Ebelgium waliwo Titus oli Seruga namanya nti chapter ya Europe egenda kufa. Wabula ndi wano okuencouraginga mwenna abaana baagala enkyukakyuka nga mu Europe please buli omukola ky'osobola muve ku bakulembeze abamu be bafu tebannazuukuka. Buli muntu kola ky'oyagala. Awo nvuddewo.
tulibusa President abadde ayolekera nakasongola olwaleero nga biyadde nteekateeka naye polisi ya Uganda ne mugamba mutojja gendayo lwaki nekisoko kwewunyisa omwogezi wa polisi agambye yasayinize byebyo ebiva e Netherlands ne Dr. Nico ne baganda baffe bannanuupu abalabika okubanga bavudde ku mulamwa ng'ensonga enkulu lwaki bali eyo olaba lwaki balondebwa ku bukulembeze nga leka bagyerabira bagivaako kati bali ku byabwe bakola byabwe so tebajja kukola bya struggle kino no kiba kiza struggle emabega ba Dr. Nico wanjawulo ebintu ebyakola bya ddala banafe bemizo banga mukola byammwe ebintu bya kiyita mu lujjo banga temuli na steady bulungi banga tetumanyi na kimuliko bulungi banaye mwandibadde muddamuko ne manti Dr. Nico mulala asaanidde okwebawaza akola omulimu gwe nga bwagukola mumukkiriza bannakyemaliiro okwegazanyizeeyo yitayaga nakyemaliiro okwegazanyizeeyo tukimanyi bulungi President Kyagulanye takkirizibwa kuyimba Uganda ate mwagaana Europe gyayimbya n'abayikirizibwa okuyimba Uganda nabo bajje bayimbeyo nedda bayimbe wa Museveni wabwe gwe bawagira naye Europe tebajja kuyimbayo nabo basigale Uganda naddala ng'oli mutemu nga Mr. Jose Chameleone sigale Uganda sigale Kampala Europe muleke Dr. Nico Gugwe mpagira abo bonna balowooza nti bagenda kukola ebyo bazannya omubadde gwabwe sente zaabwe zaabwe babbalamu mbono bakange Dr. Nico musimanya akwana abakazi be Uganda bakwana ddi omuntu abeere e Europe Dr. Nico tumanyi nti alina mukyala we munna Uganda kati muli mu kumuyisaamu amaaso omusajja na munna Uganda gwe yawasa mu bufumbo obutukuvu sigamba nti amubbirira kububbiriza wabula mukazi we bya ddala mu butongole kati gwe mugamba nti wakwana sikitegeera banaye musoke muddemu ku bwongo baganda afa bakulembeze b'omu Europe mwetereze ebintu bye tulimu bya ddala si bya lusaago nga mulowooza mukama akome mweraba